Kino kyekikomera ekyamenyebwa eri omukyala ono nga chairman yeegasse ne RDC okusobola okusaanyaawo ebyobugagga ebyalekebwa omukyala ono. Si bingi nno n'olwokuba nti RDC yeegasse omuwala eyazaalibwa omusajja n'amuleka nga mwana muto, omukyala n'amukuza, yayagala asobole okutunda ebintu bya nnyina bino ebiriwo. Amannya agange nze Nansamba Nawume nga ndi nnamwandu wa Ssemimulya. Baze afudde 19 Desemba nga 2 era n'aziikwa nga 3. Maama yongeza ku ddoboozi. N'aziikibwa nga 3. Ebbanga eryo lyonna mbaddewo era nga ndabirirwa abaana muzeeyi teyandeka nabo. Essaawa eno nafuna abantu ab'enjawulo nga bajja nti baagala kwabya lumbe ba mirundi 2. Emirundi egyo 2 saagijjaamu kiramu wabula okutandika okulaba nga chairman bankoledde olukwesikwesi n'RDC. Kaakati omwana oyo omu omuwala nze gwe sizaala nga yeegasse ne chairman Ssekitooleko Charles, be bamanyi bye baayogera eyo, nga amukolera ebbaluwa ng'emusindika ewa RDC. Omuwala oyo gwe sizaala yagenda ewa chairman mbu nga yeemulugunya mbutafunanga mugabo gwa kitaawe. Omuwala oyo mu kwemulugunya kwe byonna byankanga nnyo kubanga baze afudde, tetunnamwabiza lumbe, sibangako kintu kyonna kyentunda, wabula bwe yagenda ewa chairman n'amutuukirira n'amusindika ewa RDC. Ewa RDC mba ndi wano nga bansindikidde ababbi bwe batuuka wano nga batandika kunsoya bibuuzo, bambuuza kino bambuuza kiri, ng'ate mu budde obwo nali seetegese. RDC bwe baamugamba nga bamaze okutegeeragana ne chairman nali ndi wano olunyiriri luzze. Olunyiriri olwo bwe lutuuka, omwami chairman nze teyantegeezaako wabula okulaba abantu ng'ataddeko vice, yateekako defense ne munnamawulire. Ogwo gwe mulundi ogwasooka ne bambuulira ne bagenda. Omulundi ogwokubiri RDC n'akomawo era n'olunyiriri olwo ne bapima buli wamu. Oyo kanso waabwe nga ŋŋamba nti nnyabo ebyolumbe oba lwabizibwa tekiyina makulu, naye ng'ate ono amaze okufuna omugabo gwe. Kaakati mu budde obwo sakkiriza nsonga ezo ze baŋŋamba, kubanga sirabye kimu kyokka, abantu baabye ennyimbe ez'ababbaabwe oba baana baabwe oba bannyaabwe, ebintu by'omufu ne biryoka bigira ki ne biryoka bigabibwa. Nze kyesibadde nakyo kati mba ndi awo omulundi ogwokusatu nalaba chairman emmanga awo, nagenda okulaba nga ne kanso waabwe, nagenda okulaba nga abantu bangi nnyo bayiise. Bwe bayiika ate era nga chairman tankubiddeko kuŋŋamba nti owange tujja eyo, waliwo ensonga ezaagala okumalibwa, nga bandeetera ab'ebika nze bemmaze emyaka nebaze nga ne bwe yafa saabalabako. Kaakati essaawa eyo lwe mbalabako nti bazze okugaba ebintu. Kaakati essaawa eyo baatandika okukola effujjo, baba kyebajje batandika okukola effujjo. Oyo chairman n'asituka RDC ne bagenda, naye nga entujjo balese ekula, entujjo nga balese ekula, nga batandika okusaawa ebitooke ebyo, emiti, ekikomera okukiyiwa, bajja beetegese. Ab'ennyondo, ab'emitayimbwa, ab'ebijambiya, ono baali bamutemedde wano awo.
era nga takyusizzaako n'abagamba nti oba muntema munteme ono nga yataasa baaba togenda naye nga baali bazze okwagala okunzita nze naye nga ku bintu by'omugenzi siinaako kintu kyonna n'ekimu kye nnali ŋŋambyeko nti oba omukyalo oyo assistant wa RDC ow'Amakindye Ssaabagabo akoze kyamaanyi nnyo okubeera nti amenyera ewange kubanga obuyinza yajja na bungi nnyo nentunuulira omukyalo oyo amaanyi g'akozesa naye ate bwe nagenda okulipootinga ekibiri buli omu